ate muganda wa Kafeero yasalawo ebyo engeri Kafeero gy'anayabizibwa Mulumbe naki n'ebyekika gye bitambulamu. Nabadde ngamba ndi waliwo bataatawo baani muganda wa Kafeero oyo talina makulu. Singa nze mwami Kasolo at my age ne dignity ya Kasolo yandibadde asirika tantaddamu kintu kyonna. Abantu towulirangako nga balina abantu abali prominent be bavunaana nga gavumenti naye bamanyi naye nga ekyakolagana nabo ng'ate gavumenti tekolagana na mawanga ga bisiyaga bwe batekolagana nago nga n'etteeka yagaana oddissaako omukono lwaki ekolagana n'abantu abo ng'ebamanyidde ddala. Okay, basibo ne banya mugamba mutya abali Kachumbali TV n'abali ku mikutu gyonna wosinzidde okubeera nti n'otulaba eno kiripu ogisanze kugamba kyokola kyamaanyi nnyo. Finally olwaleero ndi ne Muzeeyi Kagato omwagalo w'abangi abantu gwe mwagadde mwongedde okumwagala mwongedde ate okumulaga omukwano ogw'enjawulo. Mbalaba ku social media wonna bw'abeera mumwagala nnyo naye kansuubire nti nno abwana abagamba nti nno mbayise ate temubeere temukola kyemwakola Muzeeyi Magala. Era essaawa yonna ogenda bayita kuba ngenda kuweza emyaka 5 nga ndi ku stage. Emyaka 5 ku stage? Ngenda kuweza emyaka 50 nga ndi ku stage. Olwejo obukulu oyina emeka? 7. Kati ndi mu 7 mugumu. Myaka 5 oyina kyotakoze ku stage okwo olina kalakata gy'otakoledde kuba kati gwe yandibadde expert mu kubuulirira abaana buli kimu ekikoze. Mbikoze nwanye era ne mu kubuulirira ne mu kukola ki byonna mbikoze. Kati njagala abantu kubalaga ti ate kati bye mwagala okujjawo nga drama wo ku stage okuba nti mukyamujjumbira mmwe mufiirwa era ne ku kadongo kamu bwe tukoze abadde batagala era olaba nti abaana abato kati be basinga okunyumirwa ennyimba za kadongo kamu era n'abaali batazaagala abazivumirira abayimbi nabo ze baddamu. Mwebale nnyo basibo ne bannyabo ababaddewo akazibu ekkapo mwamulaze omukwano kati ye tajjula yabagobye kati kazibwe tabanja mwamusasudde ne bwafiiraawo alabye kusanyulira naye ne mutalinda kumala kufa ne mujja bangi nnyo olina omugagga omu n'avaayo olw'okuba akwagala nnyo n'ateekawo obukadde 3 bakole ku by'okuziikako na buli kimu so nga yali asobola okugula tiketi za bukadde 15 kituufu n'akimala. Okay, so kati naawe oweza ddi oba nja gubeera gwa 7 nga 28 naye kiri kumpi nja kyongerayo okola okuba nti nali ntiddemu nga ndowooza nti bajja kuggalawo olw'Ebola ne saagala kumala kigamba abantu ndyoke nkibagambe oluvannyumako nsedulinge naye tekirina buzibu ne wemba nga nnyongezaayo ne guba gwa 9 ne bwe guba ogw'ekkumi abantu naye kasita era nakyo kinnyongera kuba nti era ngenda bawa nga bw'owulira ne byenjogera nga byonna ngenda kuba nga mbibawa mu buli ngeri yonna. Kale tweyanzeege so obuuze kuba tulaba abalabi ba Kachumbali TV mwenna mbalamusizzaako tubeebaza ne sikwebaza olw'engeri gye mutuwagiddemu gye mutwagalamu n'engeri gye musubscribingamu ate bw'olayikinga no sharinga gwe otwongera kutusitula so nga ate bw'otuwa mu comment section kituyamba okumanya nti wano bwabadde bwe wati baagala wabe bwe wati olwo ne kiba nti ne bw'oba oyogambye nti naye wayogera ku kino lwaki totwogererako ku kino oba tuleetere ku gundi atwogerere ku kino awo ne tuba nga tubafuna era onajja kuba nga producer waffe ajja kuba nga atambula butereevu n'agenda ew'omuntu oyo gwe muba mugambye oba kye muba mwagalako nakyo nakibatuusaako. Kakati bassebo ne bannyabo ensonga ze tugenda okwogerako y'ensonga ebadde mu mawulire Muzeeyi gye yayogerako abantu buli omu n'ayewa endowooza ye nga bwe yali abiraba. Muzeeyi abantu tebaasiima naddala be wayogerako ku abafamire y'omugenzi Paulo Kafeero nti wabatyoboola engeri gye wali yakitingamu ku kuziikula kwe baziikula taata waabwe titekyabasanyusa. Ateriiyo gwe kitaasanyusa bambuulireyo ku baana ba Kafeero bonna abalowooza ndi baana ba Kafeero n'abalowooza nti Kafeero yabazaalamu abaana abaasanyuka nga baddamu okuziikula Kafeero bamulabe ku ngulu. Oli avaayo najja ne tutula ku pano n'agamba nze nasanyuka. Anti bagamba nti ekyasinga okubeera nga kyabakoze ekyo kufuna
kumanya buvu na buddo bwabwe ffenna bakadde baffe baafa baamala baziikula okumanya ndi gye tuzaalwa. bandikikoze batya gwe mundowooza? Self explanatory, abantu babaalula ekika kyalula abaana. Lwaki temwayita mu sisitimu yakwalula family zonna gwati mumbuulire mu myaka gye mutagalidde mutuuka okuba ndi baziikula Kafeero mmwe baana abazaaliddwa mu myaka egyo mwekka. Tewali families endala zizadde baana, tewali families endala bakadde b'abaana baafa, tewali families endala bakadde b'abaana baafa ng'abaana tebannabaleeta ng'abaana bakakasa mu kika beetaaga baziikula. That was not the solution. Waliwo solution endala ey'okwalula abaana. Okwalula abaana kikyakola mu Buganda? Kikola wa? Mulembe gwa science guno kikola Bungereza. Kakati olw'okuba science yajja gwe osobola okuwasa mwannyoko. Kikyakola ku mulembe gwa science. Kati lwaki kyo tosobola kumuwasa? Tewali kitakola okujjako gwe weefuula nti tekikola ne kikufuukira ekizibu oluvannyuma ate n'olyoka otuŋŋaŋalira. Kuba bagamba baani abaana, ate abaana bagambanga baani? Bw'ogamba nti ndi mwana oba ogamba ki nga waliwo abakulu? You keep quiet. Kuba buli solution baagigezaako ne biganda baategeka ddi bwe baba kuba nawulirako nti baayabye olumbe lwa Kafeero. Lwaki tebabaalula before that? Era baayabye olumbe. Oli Muganda oba oli wa ggwanga ki? Ndi Muganda. Bayinza okwalula bayinza okwabya olumbe ng'ate temumanyi baana ba mugenzi. Kati abo Baganda baba Baganda bwe babagamba nti balwabya balwayabizibwa mbadde ngamba nti baba baabya olumbe basooka kutuuza wali bamaama b'abaana ne babagamba nti buli mwana waffe mumuteeke wali. Kakati baayabya lwani? Nze ndi Muganda kyekibi. Anti bwe baayabya kyeka olumbe ne bayita abaana ate bano abamu ne bagenda ku musayi ne bagamba bali siba. Nzayogera ntegeera ate n'ebyo byonjogerako sigwamu bigwe mbimanyi. Bwe baba bagenda okugira abaana okuwobya olumbe tebalwabya nti baabizza lumbe nti kinyumu, kuba kulwabya ku baana b'omugenzi. Era babatuuza ku lubalaza oba ku kifugi ky'ennyumba y'omuntu oyo gwe baabiza olumbe ne bababikka olugoye gundi n'abajjawo onobawo omukulu gwe balonzi abajjawo ne babatwala emanju ne badda nga buli omu atilisi bamumweddeko bwakaviiri obaki ne bagamba nti kwe kumala ebibamba nti n'olumbe lwabiziddwa. Baalwabya ku baani bwe kiba nga baali tebamanyi nga okumanya abaana ba Kafeero kyetaaga bakebera. Olowooza lwaki baakikoze? Kakati anti tebamanyi. Kati ate amanyi bw'oyogera ne bagamba nti bannyiigira. It's up to them. Kuba Nnende ye yabadde mukambwe nnyo. Ate Nnende mwana wa Kafeero. Muganda we. Ate muganda wa Kafeero yasalawo ebyo engeri Kafeero gy'anaayabizibwamu olumbe naki n'ebyekika gye bitambulamu. Nabadde ngamba nti waliwo bataatawo baani. Nnende muganda wa Kafeero. Oyo talina makulu. Kuba bw'aba muganda wa Kafeero ewaabwe waba Nnende, oyo si ye Nnende, ye Nninda ly'erinnya ly'ettuufu. Kati naye bw'aba abadde alimba abantu ye Nnende, erinnya ye Nninda. Kati omanyi Nnende? Kati oba anti nze sigendera ku bye bamanyi, nze ngendera ku kituufu. Kyova olaba abantu bankyawa. Kati oyo Kafeero we yalwalira Nnende yalina emyaka emeka? Yali muto. Kati ayogera ki? Why doesn't he keep quiet? Kubanga babeera wali Kibuye opposite ne Prayer Palace. Iwowaabwe awaka. Kafeero bwe yafa twamutwala wali ku kalenda. Ambulireyo owa family ya Nnende ogwo waba Nnende yajja Kafeero nga tumutadde ku kalenda. Alyoka ngambe bwali muganda we. Yagambye kiri kye ngambe. Kale ne taata we taata wa Nnende oba yajjayo nga ye taata wa Kafeero yajjayo ne tumuleeta wano tuli ludda wano National Theatre yajjawo wali mayiro meka okuva wa Nnende Kinyana Mpindi yajjawo bwe twagenda okuziika Kafeero e Masaba kwabo mu family yaabwe nabo bambulireyo omuntu eyajja n'aziika. Maiti aba family tebaziika. Nkugambye nze kye nkugamba bwe babaayo bayite ku pano nga wendi bayite. Ekitegeeza ebintu bino byogero binako moral authority than bo. Si authority sigirina naye njogera kye mmanyi.
era bwe baba kyova olaba nti gwoloza Kafeero bamuzaala n'omuntu omu nende lwaki abalala teboogera bwe mba mazonze okwogera alabika yavuddeyo yasobodde mukwano kati njagala omanyi nti kiringa bwolaba kati omuntu n'avaayo oli n'agamba nti Kachumbali yeeyogeredde Uganda kati ate omwana omuto n'aba nga yayogeredde abantu bonna bonna abafamire Mugerwa oyo gwolaba asinga gundi obukulu nende lwaki ye si yayogera Nantongo omuwala eyali adda Kafeero asinga oyo obukulu lwaki si ye tayogera bwe nali njogedde ekintu Nantongo n'avaayo n'ampakanya nti si kyo oba muka Kafeero n'avaayo n'akiwakanya ng'ate njogera ne bujje ekyawakozesa kino byanfuna ebyo byanfuna kuba ebyenfuna mu famire eyo mbimanyi bwe bibatambuza okuva gye tubavudde emyabega emyaka gyonna taata waabo banende tagendangako wa Kafeero n'aziikula senga wa Kafeero n'amugjayo n'agamba Kafeero nti sigwe nkuzaala n'olwekyo tolekeddwa kuziika wano mwannyinaze n'ebintu omwana wo bye yasikira ono senga we byali amugambye bireete byonna ne babimuggyako gaga byali mizimu gye gyamuloosa nigiroosa gye gyaloosa Naŋŋanga omuzimu gwa senga oli yali afudde ng'ate oyo mugundi Nagawa eyafa ye yagamba Kafeero nga mulamu nti bw'ozaalanga omwana gw'olizaala mutuume Nagawa era omwana Nagawa yali nsikira ate omuzimu ate ne guddanga ono yakyogera mu bulamu ne gumugamba nti ate bijjeeyo buli oli ayagala byanfuna era omuzimu gwa Nagawa gwe gwagamba Naganga nti genda okwate ebintu bya Kafeero ebyuma byali akozesanga mu kuyimba obitwale obitunde era omuzimu gwa Kafeero gwamugamba taata we yabitunda oba abantu kuba ab'emikwano gya Kafeero be babitunda nga babinone wa Naganga ng'ate yabimma n'abaana abagenda okukola ebivvulu ebya Kafeero n'abimamma ebintu nali nsazeewo okusirika okutaddayo kwogera ku famire eyo n'ebintu ebigikwatako kuba nakizuula nti ate bw'oyogera abategeera bwe basirika wavaayo omu ye atalina kyamanya ate mu bulamu bwe n'ayagala ayogere ate mwattu nabali nabo abategeera bo bonna ne bawulira ayogedde nga tebalina gaswala ne basirika wabeerako nnyo ku lusegere lwa Pawulo ebyobugagga ebitamanyikwa bagenda bizuula batya abaana bano abaana babizuula tewali kya bugagga kya Kafeero ekitamanyibwa kyaleetebwa nga ate tebamanyi nti kyaliwo kyali kyapa kya eka 27.something bisirikirwa kye yalina kye yaleeta after 16 years n'abagamba nti ekyapa kino yakinteresa nga tannafa naye kati mpulira emivuyo gizze ekyapa kino kiikino n'akibawa abavaayo mukomerera ekitegeeza bakyamu they are stupid ekyo nkikugamba they are stupid kabagamba bisirikirwa alemedde mu bintu by'omugenzi yazaala Kafeero bwe yali afa yagamba nebisirikirwa nti ku kyapa ekyo ekya eka 27 n'ekintu asalangako eka 5 we bali babaziise Kafeero waawa naye azimbewo enju wabbali naye bisirikirwa bwe yagenda okuwulira bino engeri gye boogeramu nabo bannende engeri gye babyewomyemu omutwe nga ate tubamanyi ku byenfuna n'agamba nti kakyapa kakiwa abaana n'azimba ewaabwe wali Ennyanama akubuzeewo n'azimba enju ye taliiwo living there happily. Okay, baso kati abano baba kaki magezi ge nalimba wadde ge gaali gasinga obulungi naye nze nakakati nkyalemedde ku kyange nti mwenna abaaleetebwa nga abaana ba Kafeero musigale nga mwagalane mubeere wamu ng'abaana banyu kuba ye yafa tabaawudde nti mbaawudde okuggyako be yajjamu we bali be yajjamu abeemanyi nabo nti waliwo n'abamanyi ddala nti nze taata yategeera nti tebanzaala wano bakimanyi buje bali waliwo naye nga balemeddemu bakyaliwo baavaamu bo baavaamu kuba tumanyi Buladina oyo nti yali omu ku baavaamu n'abalala mmwe mutategeera olw'okuba tebabayimbako naye abaliwo kati bonna Kafeero yabaleka nga baana be ekyo nze nali mbagamba nti basigale nga bamanyi nti baana baani kuba teyabeegaana anti waliwo omulenzi yali agoba anti omulenzi ate si ye Kafeero Kafeero bw'aba agambye nti ye Kafeero era n'agamba nti bano baana bange era naafa nga abalese tagambye nti si baana bange tewali nsonga eyeetaagisa kugamba nti ate bano si baana bagundi n'oyo ayogera tamanyi bwe yajja bwe bali banga oyo agamba gwe bagamba nti naawe toli mwana wawaka alikola ki senga kizuulwa nti nno mu baana abasukka mu 3 abaakebereddwa
15 be bakafeera basi ate kati ne 15 ogambye bangi bayinza n'okuba abantu bayinza kuba nga 9 oba 7 awo balina kukola ki abatali anti be bagambye nti si babe nga bagenda ewaabwe tewali kirala kyolina kukola kakati gwe bagamba nti bano be bagenda okuziika emmotoka etwalako bano 14 tuleese drone abasigadde nga mugenda gye mwavudde kale golowooza ndi bagenza okugamba nti mugenda ku DNA babadde tebalina gye babeera badde balina beezaala bokka bagende ewa bamaama baabwe bababuulire bataata baabwe abatalina bamaama baabwe bagume babeerewo kubanga abantu bangi nnyo ababadde mu nsi nga tebamanyi nabaana n'abakadde baabwe ne baani batandike ekika ekyabwe ate ekika tekiriiko ki gwe bw'osalawo nti kati nze mukwano gwange ennyo ye gundi wa nvubu bweweddira envubu ng'otandika kukola misoso gya nvubu nga bwe gikola ng'ofuuka wa nvubu kale ndowooza nga muziwulidde kakati olunaku olw'ejjo twabadde ku kivulu kya Kazibwe Kapo simanyi oba wabaddeyo saabaddeyo n'ebibaddeyo oba wabirabye ekikulu ekyasinze okukola amawulire ye King Saha okulinnya ku stage n'atandika okuyimba ennyimba ezisoomooza Kasolo eyabadde atudde mu audience ng'agamba yamulemesa ekivulu ekyotera kati naye amusanze wano eno anti kyembuuza ng'agamba ki King Saha yayimbye atya yayimbye oluyimba lwe yakubira Kasolo muje ono ye Kasolo muje gwe yayimbako Kasolo muje baba bategeeza ono ye Haruna Kasolo oli Kasolo muje uli aba mulala naye ono aba mulala anti oluyimba olwo yalukuba oluvannyuma mba olwa Kasolo mulemesa shoyi wakakasa otya nti yalukuba lwa luvannyuma lw'ekyo kayinza okuba nga ekiseera bamulemeseza nga yali alina okuinogyolatingira oluyimba olwo tekitegeeza nti ayimbye ono okujjako nga mulimu ebigambo ebigamba naye gwe Haruna Kasolo nonemesa ekivulu kyange ekivulu kye mbadde nkola ngenda kuzomwezi West nokinemesa bwoti bwekibanga bwebiri bwe yali nnyo ku stage yasena kubuuza aliwa ani Kasolo ng'ani abuuza King Saha ne bamumusongerayo nti yatudde wali bani abasonzeyo kati be bagize eki audience yalese obuzibu ye yagugize yayinsalutinze Kasolo abantu bamunenyeza nnyo okukolera effujjo ku kivulu kya munne abati bani ate nga be bamulaze waali gwe ngambye ti abantu bamulaze waali ate ne bamunenya abamu ne bamunenya bwe bitambula kakati ekintu kiri kimu kyokka kye tulina okukola nze ku stage nakamalako emyaka 5 mu gumu naye am rounding it off to 50 engeri yokka gy'oyinza okumalawo ebintu ng'ebyo dialogue kutuula ne boogera nimwogera ate osooka ne weepima nzaani nyombagana naani tuyombaganira wa ki ekituyombesa lwaki tuyomba tunaafunamu ki tufiirwa ki byonna obirowoozaako kakati singa nze mwami Kasolo at my age ne dignity ya Kasolo yandibadde asirika tantaddamu kintu kyonna okuva lwe byatandika ate era wandikozesezza enkola okulaga nti gwe osinga oli okutegeera n'ofuna omuntu PO oba PRO n'omuyita n'omugamba nti nnoonyeza omuntu akolagana naani nina bye njagala twogere naye sirowooza nti abantu ensi bw'enaawulira nti oyagala King Saha mwogerezeganye nti banaakuyita musiru ejja kuba olinawo credit King Saha asobola kati nga tonnafaayo oba anaasobola oba taasobole naye gwe obadde oyagala okwogera naye ye n'agaana gwe kiteekewo agaane bugaanyi ate era tasobola gaana agambye nti wamulemesa ekivulu mwe yali asuubira okufuna ki kati omubuuze noli oyagala osuubira kufunamu sente mmeka oba gwe minisita wa microfinance bw'azikubulya omugambe nti omanyi kati nze gwe funa bannunga 6 mutandike essako yammwe ntaddemu sente obukadde 4 abadde bagenda okuyambako ku show kwabeera bangi ntaddemu obukadde 4 obeera omusasudde singa kikyagenda mu maaso naye kati omu ajja kunyiiga n'omulala anyiige mu buli ngeri ono olw'okubanga alina obuyinza ajja kujjayo enjala bw'anajjayo enjala
manya nti gwalina obuyinza toba namaanyi. Simanyi obyawula ebintu ebyo. Alina obuyinza talina maanyi. Alina amaanyi talina buyinza. Bw'ona asiba King Sir bonna abali emabega we bonna bajja kutunuulira ng'omubi. Era ejja kubeerayo ne ba influencer abali emabega we batandika okukola ebintu nga bikola ki? Abikuli campaigninga. Era ejja kujjayo ne Saha omulala. Ayiye ennyimba ezikuvuma ng'okyasibye Saha. Katonda akuveemu bagende bakujje ku bwa minisita. Kyokka ate ng'okyasula kyotera. Ndowooza olaba abantu b'ekyotera bwe bakulaba. Abantu babadde bajja ewuwe ekyotera nga bakwagala kubanga oli okola minisita ya microfinance oba sente ozibanguyiza. Bwe banaakuja kuba minisita singa bakuwa minisita ya Kalamojja mu biba biweddewo. Kituufu. N'amaanyi oba tokyagalina. Waliwo baminisita beno linda byeka balina amaanyi. Amaanyi ennyo. Olwaliro Kibuule kati bw'ayimirira abantu bamanya ndi waali. Naye kati bw'aba yakola effujjo ki ekiddako. Era abantu kumuŋoola. Wabeerera mu buyinza wali erina amaanyi kati galiwa. Nze nina omukisa nti gavumenti zonna ezibadde mu Uganda nali mbaddewo nga kweziri. Gavumenti zonna? Zonna. Nga n'ey'abazungu ogitwaliddeko. Kakati bw'okola ebyo leero gwe omwana ow'emyaka oba Kasolo taweza myaka 5. Tannaba. Kati lwaki omwana omuto okola ebintu ebyo? Yensi ekyaliwo mukyagenda nayo mu maaso. Gavumenti zikyakyuka. Ate manya omuze gwajja buli gavumenti lw'ekyuka abantu bakyukira abantu babadde mu gavumenti ne babayisa bubi. Lwaki oleka ligase bwetyo? Naye abali mu gavumenti yaffe olowooza basuubira nti gavumenti eyinza okukyuka? Nze ate eyo si gye ntunuulira. Nze nkubuuza kimuggwe kati obabuuza nti kubonna ani akyalina jjajjaawe. Kati tewali. Kitegeeza nti abantu abakulu bavaawo ne wajjawo omugigi omulala. Kati bw'otatolowooza ku ekyo oba omugigi gujja gavumenti zitasobola kujja. Olowooza Uganda yakafugibwa gavumenti emu. Bwe ziba nga zaakavaako 8 bw'ate n'ogamba nti eno eribeera ku mirembe na mirembe. Ye naye ejja kutuuka ekiseera ekyo. Baba bagirimu nga bagyewulira. Gw'olowooza nti bagyewulira okusinga ey'Amerika. Ey'Amerika n'eyaawa ne eriwo esinga amaanyi. Tezikyuka. Kati wasewo ne bannyabo so King Sir yo muwa bubaka ki? Bwe muwa obubaka nti abeere omuvubuka omulungi. Abeere omuvubuka kuba ekyalo kyayogerako nti ava kyotera Sagala oba abeera Sagala ndowooza. Abantu baye baweesa ekitiibwa. King Sir tatera kuyomba by the way. Talwana tabeera mivuyo gya kwenyigiramu. Kitegeeza era bwaliwo ekyamutawaanya. Kakati ate oli bwe yantegere ni waliwo ekimutawaanyiza banditudde kyangu nnyo. Tebaŋŋamba nti King Sir atasobola kukkiriza kwogera na kyani na mwami Kasolo. Ajja kusobola bali balema muŋŋambanga zingenda kwogera naye. King Sir ojja kwogera naye. Talina buzibu abantu bamulaba. Bwali osanzeeko omuntu ng'alwana naye okujjako nga gwe omukyokoozeza. Lwaki omukyokooza? Kyenjagala tumanye nti kobeere minisita kakati twabadde awo Kapawo awagira kibiina kya minisita Kasolo mwali. Naye eggulo gunte yazze mwami Kasolo. Era ababaddemu bonna bawagira kibiina Kapawo bawagira kibiina Kapawo kyawagira. Kati kitegeeza nti ebyobufuzi bwe binaabanga bibaleetera okuyomba ne weerabira ndi gwe Kasolo oli ye kazibwe. Kozi King Sir yaani erinnya lye? Mansuru Semanda. Kati kirabika kitya nga Kasolo yalwanyisa Semanda on the expense of others. Obulaba nze njagala nnyo abantu waliwo gayi baali bamuvunaana baali bamusazeeko baagala mujja kuba minisita Jim Muhwezi. Naye abeewaabwe baali bajja amabaasi n'amabaasi nti muntu waffe mukola ki? Tumweyagalako. Naye ffe abaffe abawo wano nga walabye abantu nga kati bavuddeyo kati Kasolo bw'aba asobola okuviirayo Semanda bw'ati n'abalala abaviirayo Kyagulanyi obalaba. Naye ng'ate nga mulimu n'abeddira ekika kye be bamuviiriddeyo. Nalaba wano lumu ekintu ekyasinga okunkuba encukwe. Abantu ebintu ebitera obbagatta biri bibiri. Eddiini n'eggwanga. Eddiini n'eggwanga. Naye nasangako abantu ba muziro gumu nga balwanagana ng'omu ayagala kutta munne. Ng'omu ye Kiggundu, ng'omu ye Lukwago. Nga balwanira ng'omu ye Hamisi, ng'omu ye Eriyaasa.
nga bonna baddiini emu baggwanga limu bakika kimu naye nga balwana omu yali asse munne era okutuusa Eriyase bwe bamuwangula. So ensonga ndowooza zeezo muzitegedde bulungi nnyo. Ekirala ekyasinze okubeera ekyenjawulo gye mikwano gyo okubeera nti nno gyegudde mu kafuba nga gibadde gimaze ebbanga nga buli omu avuma munne tebali makambugu, Zubeida ne Shalom. Abo tebasobola kuyombagana, tebasobola, babadde batulimba bulijjo. Anti kati ekyo kifaanana kati kitwale nga bw'olaba General Museveni ne Kayihura. Abantu balowooza nti naye ani asooka ku mikolo gya General Museveni? Kayihura. Ate ng'oli yakuyisa bubi oyinza okuba nga gw'osookayo. So ebintu ebimu bitunuuliranga nga bwe mbiraba. Ekibireetera obuzibu nti nammwe muli bangi abanoonya akantu. Kati okunoonya akantu kuleetedde abantu ebizibu bingi nnyo, boogera bingi nnyo. Yagambye bw'ati n'ayogera bw'ati, kati naye gwe olinako wali obadde ng'owulira Shamimu ne Shalomu nga bagwangana mu malaka nga mubiwulira buwulizi ebyo, oli n'ateekawo n'akafaananyi ka Shamimu n'aka Shalomu n'agamba nti ono yagambye ono n'agamba bw'ati nga bosi be boogera. Ekyo kye kibaleetera okuba ndi mufuna information ki enkyamu. Kati nze ng'oli ajja ng'akulimba nti twayombye ne Kasuku, bali bubi ne Kasuku oba ne Zubeida oba ne Saimo oba n'entambi nze oba nti ne gundi ne Shalom nga kiki tekiriiyo. Ate awo kati ffe twayitawo, ate abo bonna nga bw'obalaba bonna baana bange, bonna baana bange. Tewali gwenyeza kunyuma nemugamba nti munnaye kino nno kyanditambudde kiti tetukola kiti, tewaliwo gw'ogamba Zubeida takugambako nti Shalom anyingira. Nemugamba nti bw'aba akuyingira ebyo bibeera awaka. Abooluganda bakoonagana bulijjo. Era mujja kunyiiga mu ddakiika 3 muddiŋŋane, era wayite wiiki emu nga muli wamu. Mujja kufuna ekibagatta ng'ekintu ekyo okuggwa kye mugenzeemu mulina kuba nga muli wamu. Era kye ŋŋamba ne Bakasolo ne gundi ne King Sir mujja kufuna ekintu nga oli agambe Kasolo nti njagala mwami Kasolo gwe oli oyo, naye njagala okuleeta gundi njagala mwagala Bungereza nga shene erina okubaayo, naye nga sho okubaayo nga King Sir waali, ng'ate King Sir okujja eno nga gw'omuleese kati nga kirina obbagatta. Nja kubuulirayo ekintu kimu. Abantu Russia ne America baali tebaagalana. Iran ne America tebaagalana, balwanagana. World Cup egenda kuzannyibwa, yeeteekwa okubaawo era yatandise. Iran erina okuzannya omupiira ate erina okuzannya ne America. Iran mu fixture bwe nalaba bazi nga zaakyukamu ne zikyukamu, kati ate Iran n'ebanga egenda kuzannyira eri sayidi walala. Anti kati tebalina ttiimu zino tezirina kwesemberegana. Ate kiri ekyo si kya bufuzi, omupiira si bya bufuzi. Era ky'oba olaba eggwanga lyonna oluyingizaamu ebyobufuzi mu mupiira nga baliggala. Naye osobola okuzannya n'omuntu nga ewammwe basse bajjajjaabo. Anti mwe ekibi nti mubeera wano temulaba bwe mubeera ku mikutu gino mulabika nga abakola ku bintu ebiraga omuntu okuba informed, ate nga birina ne information nyingi naye temuli informed. Tuli informed. Mu World Cup ya 1986 eggwanga lye bayita Argentina lyali lirwana n'eggwanga lye bayita Bungereza ku bizinga ebimu nga bye baali bakaayanira. Argentina nga Bungereza ekubye bubi nnyo Argentina, era omupiira gwasambibwa between Argentina ne Bungereza, era Argentina yaguwangula nga Maradona abateebesezza mukono. Kati mwe temuli informed nti ettiimu oba zirwambagana oba zikola ki balina okuzannya. Waliwo ekipiira ekikopo ekibadde nga weewo eky'amawanga ga Europe n'amawanga ga Asia, Israeli ng'erina okusamba agamu ku ago amawanga ge balwanagana nabo. Kati nga tolina bw'obireetamu ebyo, kyogamba Israeli eri bisaawo bya mupiira. Kati ettiimu ya Tel Aviv bw'ebeeza oba gundi eyo, ettiimu eva Tel Aviv Maccabi bw'ebe n'azannya n'ettiimu nga ettiimu ya Palestine nga yayiseemu bakola batya, omupiira bagugjawo. Era guzannyibwa. Oba njagala tubuuze, singa
headmaster w'essomero kangambe lya ku masomero ago amalungi nga wa kibiina kya Nuupu. Omwana n'afuna first grade nga alina kugenda mu ssomero eryo nga wa movement. Bamutwalayo bate bamutwalayo. Essomero nga ly'amaanyi tugereze ku Nabisunsa. Singa kakati headmaster waayo wa Nuupu. Ng'ate omwana eyasinze gwe beetaaga yagenze ebadde n'obubonero obuna. Bamutwalayo bate bamutwalayo. Bamutwala babeera oba ndete ekiri simple. Singa baleeta omu ku ba mobilizers ba NRM bamutwala mu ddwaliro ne bagamba nti dokita alongoose ekyo ye gundi kyeyani dokita nalongoose ekyo ye Nalukoola yalina okulongoosa odongo era amulongoosa lwakuba okutya kuba kungi naye ate era naye wano twalabye Muwanga Kivumbi bebakuliramu ogoba Sseggona naye ate era yamuwolereza kati. Muwanga Kivumbi takuliranga muggula gubazi era bwe bamugobera era byali era bwebyo ne bampuuga kakati anti ku bintu ebyagobesa bali kuliko Muwanga Kivumbi kye yakontributinga ku kikolebwe yali vice era yali abiraba obeera nga gwe ekikugobesa bubbi nange nenzikiza nti ye bw'aba mubbi agobebwe tekitegeeza nti nze nakugoba ebintu byewakola babyale baleete mu maaso oba wange olina okuyimirira nange nga Nsereko yayimirira n'ababbi naye anti ate ekibinti gwe toli informed anti kyenagambye nja kuwaayo ekyokulabirako mu revolution ya Cuba. Fidel Castro yali ne muganda we ne mukwano gwe Nfiira Bulago comrade we gwe yali naye ne balwana ne batuuka okuwamba Cuba ne bagamba nti ensi nga bwe tugifunye tetwagala mu nguzi tetwagala mu kino tetwagala mu kino tetwagala mu kino nti ye baali bakamalako emyaka oba gyalinga ena oli n'akola ekintu kyekimu ekyenguzi ne bamukwata amateeka nga bwe baagayisa nga bali mu nsiko nti bwe tulikwatira mu nguzi kiba kufa nti ye ne bukya ku makya nga etteeka limukutte ng'agenda kufa. Fidel Castro yali yagala ataase munywanyi we n'agamba naye nkusonyiye. Munywanyi we n'amugamba nti tonsonyiwa. Bw'onansonyiwa n'abalala bajja kuddamu bakole ekintu kyekimu nga bamanyi nti balina mukwano gwabwe anaabakola ki? Anaabasonyiwa. Ne bamuwanika. Kaakati ate wano eno lwaki Nsereko yagamba tova mu muntu wo era teyamuvaamu owuwe wadde yali anti kati bakugamba nti kati nze ndi muganda nti n'owuwo ogumusalira ne gumukola ki ne gumusinga nze tolowooza nti kakati ndi wano bw'onaakwata omwana wo nze nekuwooyawooya nti nenkutaatira bwe kiba nga empisa embize wakoze zoonoona eggwanga lyange n'obuwangwa bwange naawe nkuwaayo. Bassebo ne bannyaba ensonga muziwulidde akati kojja ensonga kansooke mbuuze ekitibwa kojja wakijjawa ekyaki kuyita kojja Kagatto ndi kojja I've been a kojja on several media stations for some years, a couple of 30 years. Okay. Nga ndi kojja nkola programu z'amaka. Lwaki ensangi zino ebisiyaga byeyongedde both mu baana abawala ne mu baana abalenzi. Mabegako awo waliwo omuyimbi gwe bayita Keko yavaayo n'akonfessinga nti nno yeeyagala ne Shiba okumala emyaka 2. Keko musajja mukazi? Keko mukazi. Niyagala ne Shiba mukazi munne. Kati ng'amwagala anti kati awo nakyo tulina kimanyi. Ng'amwagala atya? Ng'amwagala Keko ye mukazi, amwagala Keko ye yalinga omusajja nga yakwana. Keko yali omusajja. Kati Shiba yakkiriza nti oyo yankwanira nga nkuba emigga egyalubaluba. Anti ye omusajja wabeera yagamba nali mulaavu n'omukyalo. Abasajja beetuuma ebintu. Abasajja beetuuma bangi nnyo abagamba mbu yono yali mukazi wange. Bangi nabo babeerayo. Naye bwakibanga ne Shiba naye akyogerako omanyi twandibadde tetwogera nnyo ku bantu kuba bataliiwo naye bwe baba we bali nga be bavuddeyo ne boogera ye Keko yavuddeyo n'ayogera naye Shiba ye wa communicatingzeko naye tetunnamufunako naye ne bannamawulire abaliwo mu biseera ebyo nga baselekita William bavudde ne bagamba baali bakiraba bo okulaba kirala n'okuba ekituufu kirala waliwo abantu
kati abaali bagamba nti Kafeero yazaala mu mukwano gwa Kafeero nga bwe balaba naye bagenda okwenigaapo nga yazaala mu muntu mulala nnyo. So kati okulaba kirala n'okulowooza kirala n'obutuufu bw'ekintu buba bulala. Naye okujjayo just eyebadde nga hu oba point abantu gye bategeddeko kati ompadde puriyambo naye nga bingi nnyo bigenda mu maaso. Ekyo lwaki kiri bwe kityo? Ekisooka nti eggwanga lyasukka okubeera nti bakozesa nnyo ekigambo eddembe ly'omuntu. Omwana alina eddembe lye naye bwe bamala okwonooneka eggwanga terivaayo kugamba nti abanaye abaana batwonooneseeko. Ate olwo ne batandika okuneenya bakadde b'abaana so nga eggwanga ng'eggwanga lyaba bagobako obakangavvula obateeka mu layini. Eggwanga likuba kugobako tokkirizibwa kuba omwana omukuba otya. Bw'amala okwonooneka ne muwoza abazadde temufa ku baana. Nenga bizze mu biraba. Ebyo ebintu bwe bityo bizze ebirundi bingi. Ate n'ekyokubiri eggwanga lirina engeri gye litaatiramu oba gye liyambamu abakoze ebintu bwe bityo. Ebikolobero ebyo ojja kulaba abagenda bakuba abantu balwana bakuba abantu ogenda kulaba nga gavumenti ebabiibiita bubiibiisi. Nalabako recently omukulembeze w'eggwanga yali agenda okulayira okwewandiisa. Abantu bakuba abantu omwetu n'abasirikale they are happy with what is going on. Kakati ekyo nakyo kireetera ki nja kubuulirayo ekirala. Waaliwo omusajja wano yatambulanga ng'akuba buli kiramu agenda kulabira effujjo wano wali naye mpulira mbu baamusiba bamuyitanga simanyi sipapa. Sipapa naye ng'olaba abaamubeeranga emabega nga bamuyambira ddala. Ne ndabako omusajja wano era naye ye nga gamba oyo nga nkunyoola bwe nti ne nkuggyako omutwe nga nkukuba wano n'ofa. Gavumenti nemubeera emabega era naye baamutta bamuyita Sobi. Okiraba nti eguluuminga abantu bayo gavumenti bw'emala obbaguluuminga ne bagiremerera. Bwe bagiremerera ne bakasuka mu public nebata. So kitegeeza na bino bikula gavumenti eraba ebiraba bigenda tukagamba nti towulirangako nga balina abantu abali prominent be bavunaana nga gavumenti naye bamanyi naye nga ekyakolagana nabo ng'ate gavumenti tekolagana na mawanga ga bisiyaga bwe batekolagana nago nga n'etteeka yagaana oddissaako omukono. Lwaki ekolagana n'abantu abo ng'ebamanyidde ddala bamaanyi mu ggwanga baboogerwako. Giyinza obeera ng'emisango teginnabakka moving just byogerwa bwogerwa. Okimanyi nti oyo muntu y'omu bamulumirizza abasukka mu 5 buli luvannyuma lwa myaka 3 oba 4 waliwo abajja ne baloopa n'obujulizi ne babuleeta ne poliisi n'ebufuna naye ne batawaako kikola kikolwa. Naye ekyo sandyagadde nnyo kukigenda mu maaso kuba nawulirako nti omusango waliwo emisango egigenda mu maaso mu kkooti. Bwe kiba kikyali mu kkooti then we cannot discuss it in two details. Naye nga nze nja kuba kagigende mu maaso nja kubatemera abantu omusango gye byatandikira n'essimu omusajja ze yakubiranga abantu abo n'abaana message ze bawandiikiranga omwami oyo n'ebigambo bye yabaddangamu n'ebikolwa noba action ezateekingibwa nga bamaze omugamba nti essente ze watusiyagira nga tozituwa ne action ezateekingibwa nazo mugenda zitegeera. Naye ebintu bino bw'oyogedde bibaddengawo nawulira kuva mu 92 ne bijja nga bijja. Waliwo n'omusajja awo awali kyaki awalinga kyaki ya Namutebi awo naye yasiyaga abazanyi b'omupiira n'abamala wate n'abeerako n'omukulu w'ettiimu y'omupiira era bwe yabeerera omukulu w'ettiimu eyo abaana bonna baabanga basamba omupiira nga batiiriika nga balina okugula pampa z'abakulu n'obutambi ne bufulumira ddala naye ne bamutunuulira era ne bamuta. Kati simanyi oba gavumenti mubaamu alinamu kyafunamu oba mubaamu nga oli mukwano gw'oli nnyo oba tebiraba. Kati kyetutamanyi kiyinza okuba nga omuntu oyo wamala okukola ekintu ekyo baloopa musango mulala kati ono ne yejjeerera. Ekyo nakyo kisoboka. Ne bwe kibeera nga kituuka ne ku bantu abanene mu ggwanga n'owulira nti nno gundi yalidde ono kigambibwa nti alya bino
ne kibeera nno mu abantu ne basigala nga bagenda oyo omwami ye babadde bamumanyi ne bagenda nayo ate mu bungi kati babeera tebategeera abantu anti gwe tolowooza nti okutegeera kwa buli omu era kyenjagala omanye nti Katonda bwe yali atutonda kyensonga lwaki olaba nti oyinza okukyaza abantu nga 100 wano abantu ne bagamba naye gundi yetusingidde okutwogerera obulungi Katonda bw'aba akola abantu 100 n'ateekamu abagezi 2 mu 100 beeramu abagezi 2 n'obutabaamu oluusi kyova olaba nti omuntu omu akola factory kati nga bw'olaba eya mukwano gye yakola ye muntu ki omu naye mukolamu abantu bameka bayitirivu kitegeeza ye mugezi Museveni yakola kampuni ye Museveni kampani ki Uganda Uganda si kampani ya Museveni kati no nkubuulira kino olwaleero omukulembeze w'eggwanga bw'aba afuga yabeera managing director weba kampani ensi ebeera kampani ye era asalawo yagitetenkanyiza ejja kuba bweti tukole kino tutwale kino maaso kino kitambule kiti tutunde tuti ebyamaguzi byaffe bikibi tulaba ndi yabitetenkanya ba investor bwe bajja babaleetawo so ki ekirina okukolebwa okuyimiriza ebikolwa ebyo byangu nnyo 1 badire balonde minister wa integrity wa gundi ne integrity ethics and integrity ng'ategeera kyakola aleme kubeera mu office mbwati kumacha nizituuka lunch time n'agamba dereva ntugende ku lunch gye bakolera ebyo gye bagamba bino byali eno byali musomero gundi byali egindi yali atuuseeyo okwo tebagendayo kati lwaki atumalira obudde ne bamuwa ekifo n'agenda n'okulayira kati ebyo nga biri awo n'abaana bakadde b'abaana babalekera obuvunaanyizibwa bw'abaana baabwe gavumenti ereme kuyingirira bazadde nga bagunjula abaana baabwe nga bwetasobola kakati lwaki ebayingirira wano nga waliwo akawala akabakwana nga akawala kebakwana lwaki weeyingirira nti kafubira ka myaka 14 nga bwaba beesiyaga toyogera nti beesiyagire ku myaka bwegiti nabyo erina obiyingiramu eba erina byeyingiramu ebyo so si kuyingira mu bimu manyi gavumenti erina ekizibu kimu eya Uganda kye nagirabako kubanga lyemmaze mu Uganda ne gavumenti za Uganda bwe zibaddewo etteeka likola nnyo nga lifevalinga bo constitution bamanya nti ekola bwe libanga teribafevalinga eba tekola kati ku budde buno bwekyetaagisiza baliddira abazadde babakwasa obuvunaanyizibwa baleme kuddamu kubanyega gw'omuzadde oba acunya mwana wa mukuba miggo gye mutta mumuleke amukube kasitaba ng'agunjula mwana we kuba bwe lulituuka tebaligamba nti omwana wa gavumenti ya gundi bagenda gamba nti omwana wa Kagatto teyamufaako Kagatto teyagunjula abaana ba Kafeero kati balerembuka batyo bayomba batyo balwana gavumenti eraba teina kyejja bakolera teina wejja kugamba nti gundi beera n'empisa gundi totunda bintu bya kitaawo gavumenti terina weyinza bagunjulira singa baleka bakadde baabwe ne babagunjula bw'aba atunda ekitali kikye ne bamukuba ne bamuwokya engalo singa kakati baatereera dda mulayini ebyo nga biri awo wiiki eno gye tuvaamu buli lunaku wabaddewo akatambi akateebwa ak'omwana omuwala ng'ali bwereere ng'ali n'omusajja obutambi bufuuse obutambi mwetwalabidde n'obwaba TikTok ab'amaanyi mwetwalabidde n'omutabani w'omuyimbi Dr. Jose Chameleone Habba nga naye ali mu butambi naye nga ali bwereere akatambi ke ne mukazi we ye na mukazi we oba ne mukazi we nabo babadde mu katambi tonnakalabako saagala kalaba mbadde ngenda kakuwa nze nesibiraba naawe naye bwe mubyogerako mbitegeera manyi lwaki weebiri lwaki biri bwebityo buli lunaku obutambi anti gavumenti erina problem byonna nkyabiteeka gavumenti ate etya anti yegira yetembeeta eddembe ly'abaana n'abantu abakulu ne mwekwata obutambi nga ate bw'oba oli liweredde omwana ate omukulu eyeesalirawo gavumenti kugamba nga nti omuntu bwaweza 18 aba yeesalirawo oba abavubuka bwe babukwata abawala ne babusindika kati oyo omuwala gwe bakwata nga ali bwereere yekka muvubuka nga yamukutta ate the consent of the girl
abamu bw'abeera tamanya abamu abeera ate otubalaba bw'amala okumanya avaayo n'atangaza ensina waliwo kye tuyita okukiryalinga air wakalaba bameka bavuddeyo okukiryalinga air tebannaba kuvaayo. Abantu abo babikola mu bugenderevu kubanga ne mu gavumenti nalinda byemwe yakikola mu bugenderevu era ensi nemutunuulira butunuulizi ne poliisi nemutunuulira naye ng'ate balina ebintu ebibeerawo gundi nejja okola otya kino ebbanguwa nnyo. Waliwo omusajja yavaayo najjamu empale n'agamba owa kamera nti nkunamidde bagundi bati neyebikkula bw'ati n'agira ati waayita ebbanga ttono ne bamuwa obwa assistant RDC. Mujjukidde kakati bwe kiba nga akunama gwe bawa obwa assistant RDC osuubira abaana obuteyongera kunama. Ofuuze gavumenti erina kyekozeewo kubisitoopinga. Bwe kiba nga omuntu avuma ennyo gwe bawa ekifo nti gwe kati oli gundi gw'oli gundi abantu banalekerawo okuvuma bannaabwe. Ng'era bwe kimala okuweebwa ate wavaayo ne kyogererwa nti ekyamuweesezza kino kuba avuma. Ajja tusobola tuvumira bali eri. Kati bwe buzibu. Oba obwavu bungi nga bagamba balina gye babutunda abantu abamu balina website kwa babutunda obutambi obwo. Anti kakati ne baba babutunda. Bwe kyogamba nti obwavu tebuliiyo naye singa abantu tebajjaawo nga bafunye abagula emitwe ne bagukutemako ne badduka nagwo. Naye empisa kikulu nnyo. Ministry wa Ethics and Integrity takola. Naye akozeewo kibutambi nga bungi. Takola. Okuva January paka December ekisanja ne kiggwako nga minisita waali naye nga tebalina kye batulazeeko nti yakozeeyo kino. Kyova banze nebaza nnyo waliwo omusajja basomako naye abadde minisita wa Works Geno Katumba Wamala. Akabanga akatono kabadde mu ministry eyo olaba enjawulo ekibaddemu. Ngundo bazikoze buli kimbafuyo. Naye ng'ate waliwo eyamalamu n'emyaka oba gyali 25. Ebinnya ne bibeera ebinnya mu kibuga. Oyo waliwo omwana wange yazaalibwa nga yalimu kati yambuuza ennaku kati ali bweru. Nambuuza simanyi oli minisita wa Works akyaliko. Kitegeeza gavumenti yeereetedde obutambi okweyongera kubanga eronda abantu abakyamu mu bifo ebituufu neronda abatuufu mu bifo ebikyamu. Bassebo ne bannyabo nyiza leero obutasukkako wano ensonga muziwulidde bulungi nnyo. Bw'obeera olina ensonga gy'oyagala twogereko still ojja tuba mu comment awo giteekamu ate tweyongereyo. Omanyi mukwano omanyi nange nina kyano kati bw'oba oyagala ebintu ebyo mu details ebyafaayo ebintu byoyagala okumanya ebyalwedda kubanga nze ndi mukulu okusinga Uganda eno. Ojja kuseka. Oli mukulu singa Uganda yatandika mwaka ki? Yasti abo bazungu naye yaliwo dda. Uganda teyaliiwo. Mu Bible olina olabirako ku Uganda. Uganda egattibwa bugattibwa nga bagasa amawanga gundi agali mu Uganda. Kati olwokuba mulina ebintu bino tubeerako bino naye ate temuli informed ekyo kyenja kiremerako. Bagiyita Kojja Kagatto exclusive. Kojja Kagatto exclusive. Bwo subscribing ojja kubanga ofuna. Nina ne gundi egoba mukati nga mmwe noba nga tebakyakugamba nti olinga enkoko. Abasajja bano abakuba akamu. Awo bicycle kick. Bagita bicycle kick. Libaliti wate eddagala bwe bali tuma olina tulirabeko. Siririnawo wana nti tewali kujja ng'ogamba nti gwe obadde olina ekizibu ekyo. Sitambula naye abantu nze mbakubuulira nti nno mu kifo ky'okugamba nti nno ono naye eddagala lya kinnansi erinnya walituma lyali luzungu. Teriiyo kintu kigambo kya kizungu. N'omuzungu kati n'omuzungu naye bw'aba akola ebyekinnansi abikola mu Luganda. Naye tukozese obwongo bwaffe mukwano. Ate omuzungu era abikola mu kizungu. Kyekinnansi. Kati ekinnansi. Kati eddagala lyange lyandibadde mukuula byuma musibula ndaggu. Kati eryo lyeriryo nze eryange baliyita bicycle kick. Olidde? Olw'ensonga nti ekigambo bicycle kick tekitegeeza nti olw'okuba eddagala lya kinnansi oba lyange lya kiddugavu nti ekigambo kya luzungu. Kale musota kagaali. Nedda ssebo.
ekigambo nze bwe nti benjita kati gwakyagala n'okikyusa nga bwe bakola kati bwe bakoze wano ebintu bingi babikola ne babifuula eri ne babiyita erinnya ly'oba okoze ki ly'oba oyagadde ekyo manya nti n'omuzungu mwe mulowooza nti eryo tibiba byakusoma okuba lulimi kati naye ajja ddigula nga aligule gw'abadde agenda ddakiika 2 n'okola ki n'ogwa kakati ojja kubeererawo ddala ojja kubeera nga tripod nyinza nodiyita tripod balesa ajjako tripod ekwata ekifaananyi n'egwa ebeerawo paka lwemala ki ate oba abantu basamba omupiira ne bagamba nti ekyenda kiweddeko bagenda mu 12 kituufu kakati eddagala liriyo kyerikola teriyo bicycle kick gyoyinza teriyo ng'osamba gaali nga osamba ng'eringa olukoba yakoze eki koze olujegere nga luvuddeko era osamba naawe n'ogamba muganda wa ne bwe bambala asinga yekubye bicycle kick olaba gyogwa oba n'abaana abateeba beri gye bakubamu alebeera takuba ki bicycle kick takuba roof n'olwekyo ojja kuba ku simu yange eri 0752 ana 3 nja kuba ndikuleetera wonna woli wabula bo abantu be USA bampagidde nnyo abantu be UK bampagidde ne Canada ndiweereza kati kitegeeza gwate oweekyotera ate kati gumukyina gw'amaanyi oweekyotera teeka ngamba bugambe nteeka ku takisi mulindidde kalongooti mulindidde ku paaka oba ku woteeri oba mulindidde ku kigenda kitereddeze nga ndikuteera bwe tuba tuseera ng'obeera ne ssente zo nga ogenda ng'okubakamu nga bakulya olw'okuba otya okwogerako ng'osobolera manye bagamba osobolera ne ku kirotazzi bwe bulamu obwakookoonyi kale kojja mumuwagire byonna mukitegedde ennamba ze ngenda ziteekaawo muzikopulule ndowooza bagambe ntujja kuddamu tusinkane tugenda kufunayo mu wiiki ejja tujja kuddamu tusinkane gwe tegeka butegesi ekibuuzo kiwandyagadde okubuuza abamu bamanyi wamma wano waaliwo ki mu kibuga wano waaliwo ki wamma gundi yali agira kino ngenda kukuleeterako mu byafaayo awo tubuulire ate awo anti nze tebiba byafaayo gwe kati eba history ku ggwe nze beera present kuba mba naliwo mba nze naliwo kale leero katukomeko awo basibo ne bannyabo ubeere bulungi mweraba